nina omwana gwe nalabye ali mu magye ga wano nga naye asaba bilioni 5. Mbega we NRM bamuguddemu ne bamugoba emisinde mu America gye tukiridde. Ono yali alaga nga ow'enkyukakyuka wabula abantu bagenda bamugwamu yeeyita Fine Mama awo ku TikTok naye nga ye Namale era nga mukyala akola gwa kusanyusa bannamagye okusinziira ku emboozi ezivaayo mu ggwanga lya America. Ono nno bamugobye emisinde obuzibu bwavudde ku ki nga avaayo nga agamba nti bo ng'ababulooga oba nga abantu abali mu diaspora Museveni akwate bilioni 5 azibawe era bwatyo abantu batabukire bagamba yi ono nno abamutabukidde era gentegeddeko ne wabadde abeera bamugobyewo era n'asenguka bamutaddeko akazito n'asenguka sooka olabemu katini wano naye abantu abasinga balabe ku vidiyo nga bagamba otuliddemu olukwe lindako nga ndirwe twateesa nti sina kubalyamu lukwe oba lukwe ki lwe mugamba fenga abantu ba diaspora twagala bilioni 10 naffe otutere mu saako yaffe gye twakoze. Bulijjo azimba profile ye Abannayuganda abali mu America temuli safe naddala nga mwogera ku bigenda mu maaso mu Uganda. Kuba kakati omanyi sente za gavumenti kye zisobola okukola ng'omuntu azifunye. Kitegeeza nti abo abantu omuntu ng'oyo ali capable okuwa omuntu obutwa. Omuntu bw'ati ali capable okutta omuntu. Kubanga gwe mulimu gwe babawa there is no tebakuwa either omulimu gwa ku identifying abani aboogera ku Uganda nga ba advocating for human rights. So mwino okwerinda nga obudde bukyali. You need to report mugambe nti for our safety tuyina omuntu ali mu kitundu muno athreateninga okubeerawo kwaffe mukuba amasimu muweeyo namba ye muweeyo face ye kubanga now you're not sure kuba kati ekisooka alina mu magye osegeera kyobola nti muyaaye video kati zakola video zakola azikola muki mu Luganda taso azikola mu Luzungu kuba akimanyi singa bamuwulira abo abantu bwe batyo baba batemu baba baki batemu kubanga omulaba beauty yokka yokka esobola okusikiriza kati nga olusi oyinza okubeera ng'obadde oyambako ku bantu wano. Those are the assassins, bagundi, mercenaries. Those are assassins. So assassini omwerindo obudde bukyali. Ate nno yeeyita celebrity olw'okuba mumulaba kuno ku TikTok ayambala uniform z'amagye yakono. Najja n'agamba naffe twagala bloggers ku Bulaaya otulabemu bullshit. Gwe Mama Fina siyeeyita simanya Pretty Mama simanya biki. Oyo muwalo oyo juzi yadda mpenge nga ayambadde ebyambalo by'amagye. Gomanyi kitegeeze eggwanga bwe lituuse. Ssente nno yandibanga yafunye gwe Munnayuganda aweereza omusolo bandibanga naali e diaspora mu America abantu abasinga gye bwegomba okulaga. Ono naye yasabiriza era n'okuweebwa alabika nga yakwasiza na mikono ebiri. Guess what? Guess what? Bowato na joininga sako. Ngoli influencer oli social media analyst oba otunze Uganda. Ku njego yego zense. Ewe mu diaspora ng'otunze Uganda. Mukwano wandisuwa. Ate ebya diaspora si byakulekana bina si byakulekana. Njagala okutegeeza. Mr. President, thank you so much. Webali kuwuliza video zaffe. Eryo eggwanga ligenda beera lyaba mafia. Wetulaga lyaba mafia, abamafia bamanyi. Gende Mexico. Gochimanye Mexico waliyo kati olutalo. Lutasobola n'okwogeraako mu nsi yonna. Kubanga already America erebukana na Iran takataka. Naye e Mexico olutalo luliyo. Lwaba Nancy. Abamafia. Gobadde okimanyi waliyo olutalo e Mexico olwaba mafia. Bakwata mu mafia ne bamukuba nsimaya bamukwata. Ne bamukuba saso babyali bitya. Chechiri Mexico kijja amukwana ne bamutwala mu America gyali mu komera. Nedda oyo mulala. Lwe Mexico kati Mexico City, Mexico country. It is now being taken on by mafias of the country. Chechiri je Uganda tusaaga. Chechigenda okujja we Uganda.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Aruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo. Nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jjangu gye ndi neeyuna era nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu, nkola ku abo abaagala okugenda ebweru, omuntu ng'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Simanyi fayini simanyani, simanyi fayini mama, simanyi biki. Abo mubeegendereze report to the nearest police station. At least ensi ezammwe teziringa ezaffe wano ez'e Uganda. Ewammwe eyo mu nsi eyakula, the more you report, security gets concerned. Ajja kutuuka okuva ne ku internet kuno. Mwe temumanyi kudiringa n'abo bantu nammwe. Bino bye sharinga waneeno ne musharinga temuli makulu. Just report. Mwekwata abantu ng'amakumi aga. Mu reportinga amanya ge ne face ye mu bitongole bye by'okwerinda. Tagenda na kuddamu. Mbakakasa ajja kujja wano ng'akyusiza ne topic. Ezensi zaakula teziringa za wano zaffe za Uganda za mu Afrika zino ezensi ziri strict. Abantu batano bamukaago bamusanvu singa mu reportinga ne muganti we are having a security threat. Omukyalo ono ffe tuli wano lwakuba twadduka e Uganda olw'ebizibu ne bwebiti ate adiringa n'abantu abatunyigiriza. Trust me, nze amagezi mbawagabuwa kubanga ebyo nabikolanga tewali ansinga mubimanyi bulungi. Eyo oyuka ye solution ng'omukulu oyo yabikola bulungi nnyo. Omukyalo ono ye konsani ye agamba nti talina gwe yatuma, talina gwe yagamba amwesige, talina gwe yagamba nti tali muli amulukwe. Kati kuno kwe kuduula kwennyini okwajje Bannayuganda mu mbeera wonna ku internet ne batandika okubanga bamwambalira. Resitegeera lukweki bannange bwebanga ye gavumenti yemu buli lunaku gye tusiiba tukuba ne tugamba aba gavumenti tebatuwa ssente za malwaliro ddagala mu malwaliro gavumenti tekola enguudo. If the president ayimiridde n'agamba nti bane kati katulirizinga ssente tuyamba abaana ba diaspora. Mu abaana ba diaspora ebizibu bya diaspora mubimanyi. Abaana mubalabako wano ajja ku gundiyo kati nga wano ku live kuyinza okubeerako omuntu ng'agamba bannange fine mama nyamba ndi mu kiyumba simanya abantu edde ku contract nfu simanya abantu edde ku contract nfu nyamba ko fine mama okole video netaga sente ziddayo. Sisobola kuyamba buli omu kye kisooka. Sisobola kubeera nga nkwata sente buli omu ne mugula air ticket yemuzze e Kampala. Okitegeera sikisobola bannange. I'm only one person. So but wetubeerayo n'omuntu asobola okukola nga batuwadde sente. Abaana abo obutafiira eri mu bawalabu obutabajjaamu bibumba. Tusobola okukozesa sente tugamba bambi maama gundi kadde yalaba abaana be. Weebale kubeera ng'olina abantu abakutuusaako obubaka. Nze nali simanyi nti omukulembeze abeera. Ati omukyalo oyo nze kasita namulaba nga avudde mu America najja mu Uganda nagiwaako interview by YouTubers nagendako ne ku mainstream yaze Uganda namanya nti ono yes ayinza okuba nga yafuuka mu America nga n'empapula azirina naye yasigala munnayuganda oli tipiko munnayuganda oli tipiko. Tosobola kuŋŋa nti oli mu magye ga America nga bakutraining ekisookera ddala okwagala ensi gy'olimu America nga Uganda ogivuddemu ne bakusomesa economic factors na buli kimu bakwata ensonga n'obanga osobola okujja ku social media okubanga okyakola programu ezifaananako n'obweziti neewuunya. Akatambi kano manyi kagenda mu motoka kerejja kalaba nenjala kugamba mukyala gwe wonna wooli ukanako oba oli mu America oba oli wadde Uganda simanyi wakoma Uganda simanyi kagenda kutukako. Ntandise okukkiriza mu bye nasooka okunoonyerezaako era ntandise obikkiririzaamu nti ekituufu kyangu nnyo okujja omuntu mu Uganda naye omujjamu olunnayuganda si kyangu kituufu. Omukazi ku ssaalyo ali mu magye ga America okubanga naawe ofuuse wa luseke kinneewuunyisa okuba nti wasigala mu lunnayuganda. Simanyi abantu abamu lwaki social media ebaleetera okuba nti mulina urban excitement n'otamanyi kikyogenda okugera kigenda ku affecting ani n'otamanyi kyogenda okugera kigenda ku affecting abantu abadde bakulowooleza okuba nti otegeera bagenda kuuza nti obadde otutegeera
abantu badowooza nti ebintu byobyogera oli gumite tokyali gumite oli awo naawe oli wangu wakubuzaabuza kiki ekikuleetera okuba nti osobola okuba nga ovaayo ne weeyunga ku bantu abasaba okulya ssente z'omwomusulo ku bannayuganda ababonaabona kitegeeza nti toli ekyo abantu kye badde basuubira so abantu abali mu America abantu ngaabo mubagemenga obudde bukyali before it is too late kubanga mutabagema mugenda kutandika okulaba abannayuganda nga bakongoka nga bafa because the main reason as to why this money is being splashed, one is to eliminate people who are having who are raising voices.